Yes, nkulamusizaako mukwano gwange yonna gy'osinza obbanga otuwuliriza kulisayo muganda lya weekend gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Jeno Muhoozi Kainerugaba agenze mu maaso n'okulumiriza Jeno Edward olw'okuswaza kitaawe mwami Yoweri Kaguta Museveni ku nsonga ki nina kuba nga nzikuwa. Oli ku Yogi Update TV kosinza obbanga otuwuliriza gwe atanatweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga osobola mu maaso n'okutweyungako. Njukira nti nno Jeno Edward y'omu ku bakkulira transport means mu ggwanga lyattu Uganda, ye Minister for Road Transport ng'omukwano gwange ali yampuliriza. Kaakati Muhoozi asinzidde ku mukutu gwe ogwa social media n'agenda mu maaso n'okwereekereza ebigambo eri Jeno Katumba Wamala ng'amugamba nti nno otuswazizza gavumenti yaffe era oswazizza mwami Yoweri Kaguta Museveni. Olw'ensonga Chief of Defence Force ono Jeno Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'akola public statement mu lujjudde lw'abantu nga nno aloolekeza ng'asinziira ku luguudo Ring Road eri yeetoolodde Entebbe International Airport. Gy'ayise nti nno kino kisu kya buswavu eri eggwanga okubanga oluguudo olulamba lulabika bwe lutyo. Mu strong statement ne mu kwewuunya okw'ekitalo agambye nti nno ti obuvunaanyizibwa the responsibilities n'abali mu buyinza abagambye agenda bawa omwezi gumu okubanga bafikisinze enguudo ezo nga bamaze okubanga bazitereeza nga bwe zirina okubeera. Wekinaabalema ye ne ttiimu ye ajja kutwala eno ensonga era anoonye ekyokukola era agitwalire mu ngalo ze. Jeno Muhoozi Kainerugaba jjukira nti nno enguudo zino ze zimu ku zisalawundinze ekisaawe ky'Entebbe Airport. Ring Road yenna nno esaavinga kuliko access route eyingiza Uganda ku main international gateway ku Entebbe Airport. Agamba nti nno oluguudo luno luswaliza ddala nnyo era n'abalambuzi abajja baddayo nga banyeenya mutwe olw'ensonga nti nno terufiiriddwako, so ate ng'enguudo ez'ebunaayira zo zigenze mu maaso n'okuba nga zikolebwa. Agambye nti nno kino kireetera n'abalambuzi okuva mu ggwanga obutaddamu kudda mu Uganda olw'ensonga nti nno webanga main entrance ekuyingiza mu ggwanga ng'efaanagana bwetyo kitegeeza teweegomba kudda mu ggwanga eryo. Era Jeno Muhoozi Kainerugaba agenze mu maaso n'okulaga okwennyamira kwe n'agamba nti singa banaadireyinga okufikisinga ensonga zino ye ne ttiimu ye ajja kulaba kye banaagenda mu maaso n'okukolera ensonga zino. Oli ku Yogi Update TV kosinza obbanga otuwuliriza webale kwekuumira ku mayengo gano. Wagala otweyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Abali mu diaspora mbalamusizzaako nnyo mwebale kwekuumira ku mukutu guno ogwa Yogi Update TV. Kati nno ebigambo bye bino byolekedde ddala nga alaga ataakinga ali mu buvunaanyizibwa. Minisita ali mu buvunaanyizibwa bw'ensonga zino. Minisita gw'atagetinze ye Minister of Work and Transport ono gwe tuyita Jeno Edward Katumba Wamala nga yavunaanyizibwa ku nsonga zino. Jjukira enguudo zino zimaze emyaka n'emyaka nga giriwo ekityo naye lwe luguudo ye gye bayita Ring Road esalawundinga ekisaawe ky'Entebbe Airport gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Mbaagaliza weekend ennungi, mweraba. Yes, nkulamusizzaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba nga otuwuliriza gwenna omuwuliriza wa Yogi Update TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mmwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizzaako nnyo sibeerabidde kubanga wemmwe mpagi luwaga abayimirizzaawo amayengo ga channel eno okubanga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya abali e Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbaanirizaako nnyo mwebale kwekuumira ku mayengo gano aga Yogi Update TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu eri mu People Power Color
eyo nno gwayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gwayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku Yugi Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atannaba kuba ng'otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikonamu ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako. Buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kuba ng'ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Kitegeeza ki? Nti gwe ayagala okuba ng'otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde, genda wansi wali okoonene mukadde osobole okuba ng'ofuna notification message. Buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku Yugi Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza. Mwabajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku ki ekituufu ky'ateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembeze wo oba mubaka wo agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera ye mmwe bagenda okuba ng'akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si kyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bye bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu parliament nga babadde bantu balamu ne batuuka eyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki? Nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubaka wo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanirira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola ky'amaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwe ali eyeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko. Wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannange abantu abo mubeebazeemu ak'ensusso kubanga bakola ky'amaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi bwe tuba tubaako bye tulwanirira oba bye tuluubirira si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka kino kankikutegeeze wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyiddwe ogenda kifunamu weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli. Wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yes, ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti nno twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda, wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kye tugenda oba kye tulwanira kyenfuna kye ngwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki
si kyogwanira nga gwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobola okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende maaso n'okuba nga tukasheyalinga, buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati, wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo. Era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Updates TV ku musinzi oba nga mutuwuliriza, mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe, kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga. Mbaagala nnyo, mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.